Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asumatuse akabinja kateekebwawo okwagala okumumiza omuka omusu era nga bano baagala ogezaako okutega pulezidenti obutwa naye Mukama mulungi, Mukama atukoze bulungi, Mukama atukulembedde, Mukama atutangaazizza okulaba ng'ate ensonga egendera ddala mu maaso n'okubeera ey'amaanyi. Twongera bajjukiza ne bategeeza nti pulezidenti w'eggwanga lino His Excellency the Decade President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'alwamu ku lw'eggwanga lyaffe era ng'atunudde okulaba nga tutereeza buli kimu ekyasoba. Twongera bajjukiza ne bategeeza nti omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda fuba okulaba nga buli kimu kikolebwa ddala nga bwe kirina okukolebwa era nga eggwanga lyaffe litambulira ddala. Era twongera bategeeza nti Mukama Katonda ng'ali wamu naffe ku lw'eggwanga lyaffe lino tuwaki kiragenda kubeerera ddala kirungi, tuwaki kitagenda ddala kubeerera ddala nga kitambula nga kigenda mu maaso. Tukkiriza nti Katonda atalya nguzi, Katonda atubeererawo era Katonda atukwatirako, yajja okutuba ekisembayo era eggwanga lyaffe lijja kutambula. Pulezidenti Katonda yamutuwa ate era ajja mutukuumira. Osogama nze mpaddeyo kalenda bweziti lukka busoga nammwe tugenda zibaweereza lukka nkubira bukubizi lindako bazituwe onkubira nongamba ssebo nga nziteeka ku gundi nga nzikuweereza genda ng'osomesa protestive vote abantu bategere protestive vote obagambe this time around byagenda ku street byagenda ku situliiti kubanja buwanguzi si byakutula eri kwebaka genda ku situliiti. Kalenda omukulu ambuza kalenda 15 sente mmeka kankebere wano omukulu ayinza otuwa kalenda wano nja tuve wano enkyanga tugende mu field nga kalenda weziri omukulu ono abuuziza kankebere omukama wange calculator wano zemira nsanafu ebyange bikolerawo era ze bampadde mwabirabye nazigabiddewo kaakati kandabe 15 times 5 15 times 5 jibe mitwalo musanvu kisituke Marvin jibe mitwalo musanvu enamba eryawo 0702 222758 abaana bagende bakole bonna kati twagala protestive vote bino Mr. Update byakolanga Honorable Segirinya ne batambula okusasula Mr. Update jatugamba fight hard okulaba nti fenna tutambuza message omuntu n'omuwa kalenda n'afuna essanyu n'abeeranga alabye ku president ekifaananyi n'akiteeka mu njuye taata bw'akomayo waka n'akiraba n'amugamba ki abanupu babadde wano bakisomesa protestive vote ne kalenda bagiresse wano mu ziwooteeri mu byalo we banywera nga president yaliwa ne protestive vote n'obugambo ne tubuteekako wali ku luno si bya muzannyo abantu bazuukuse abantu badde bagawamba kifaananyi kyange kino ekya president nga kye baagala ka this time around tuli mu protestive vote twagala kukyusa tukooye enfuga embi ya nakyemalira bannayuganda protestive vote mugisomese bulungi obuyinza buli mu bantu tulina bakyajinga bacommanders tubasangeyo mu ghetto bamanye message gye batambuza. Protestive vote etandika ku lunaku lw'ogenda okukebera enkalala. Protestive vote ekisaba mayumba 10. Protestive vote teina muzannyo ekujjamu okutya protestive vote ate nga tugenda kisobola gundi kisitu atugambe kalenda 15 za mmeka tewali yatuwadde weruka Kalensi Jonathan agambe tuli luka twagala kalenda linda kabakulu wanu kalenda is how much ya 5 Kanyesi Geustina ya nusu 5 500 neba ngambe bwe muba mugula nyingi bakukubira kubina nebo botwala ntono nusu 5 njagala calendars njamve wano kubanga luli twagenze na butono mu field abantu abakadde bani ngoba abasanyufu baina hope ya president kati fecho gamba NUP batulabe tetusobola kwegulira calendars message tuwa abantu eriko message twagala calendars Babula Anet Mukisa twagala calendars njala nve wano tugende ground yino manyi
abantu njabalaga luli twabadde tutambula ng'abantu munnange kambalageko wano muyinza olowooza byakusaaga twabadde tutambula ng'abantu kalenda nyabo tuli serious kalenda yiyo abo balaba omusajja omusanze ku Holding mukwasiza kalenda ya president omusomeseza protest vote yiyo balabye bavubuka protest vote yuya agikutte zino kalenda abaziguze babadde kuno ku page yange eza president ekigambo protest vote kicho muzoloza tuli mu kusaaga protest vote agikutte notuuka Kambalage okumala bino bya ddala baabo abo balaba bali bameka eyo timu tutambula nayo omwana kalenda ziza azikutte zizo yuno omuwalansi na ninanyi akutte zikalenda tugenda tuzigabira abantu twagala bintu byakujjako mu 7 toleeta bibozibozi birala toleeta bibozibozi baabo abaana timu tutambula njukunju kalenda zizo n'ekifaananyi kya president kiriwali kati gabe guno mulundi tetwagala mu katemba zizino kalenda ezagulibwa benjagala okwebaza njakwebaza baabo ze batuwa ozirabi protest vote baali kuno kuliko omukyala Lita Kalungi kwaliko bamita Kigwika Joy Pole Mugisha Pole Matovu yatuwa zikalenda Pole n'abalala kati nja kalenda agambye njazi kuweereza ssebo gabira abantu kwa bambi bazaagala oyo abantu bazaagala mukulu kisi twatusuubiza enkya tubadde twagala kukola ne bwe tufunayo kalenda 2 enkya tukole kalenda 2 enkya tukole njava wano nga mutuwadde kalenda bannange eggwanga lyaffe tulina oddirwanirira Namwanje Christine kutumiddeko ndagire Farida kutumiddeko Miransana Wudu Kolo teyenyegenya nsobedde musiramu Simon Godsirevu naye mutumiddeko Nyanzi Aloni ndabako bya nabbanja simutegedde bulungi naye nga namwe mwena musomese message Tichalumbuye eggulu alina message gye yayogeddeko muwulirize message ya Tichalumbuye mugitwale mu nkola oyo Lumbuye alina bye yayogera ennaku zino byatuukiridde temunziza mu ntalo Tichalumbuye alina bye yayogera n'abagamba ali ati Olivia Katende nkutumiddeko mama Tichalumbuye alina bye yayogera myaka nno giyiseeyo mabega time is the best judge yabyogera n'abibagamba mune mulooza byakusaaga fe babalina okukwata ewawunya fe bannannyini mufu kyovola ffe katukole gurawundi tutambulewa kalenda tuzigabire abantu nga tubasomesa protest vote president yayogedde ku protest vote atannagitegeera egenda kukola ki kutwala mu 7 kutwala mu sekekano ebyalulimbu kalulu biki akalulu tukalonda nga ke kasemba tulonda Kyagulanyi omulundi ogusemba okusigala ku luddo luno olwagundi oluvuganya tumwagala mu ntebe era ba commanders mwenna this time around nyamuulirize message ero protest vote omutima omunafu munange gira weewumuzaako eno protest vote olana empuuga yamugjeyo yatandise ogirwanyisa okuba protest vote abasajja bagitidde Kambalage mumusaaga Kyagulanyi protest vote abasajja bagitidde dda kati Kambalage wano police okimanyi nti police gabamyuse dda tugenda ntebe mu ntebe Kambalage ulira ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yabawa mu mwaka gwa 2019 ekyokuteeka ebitebe bya poliisi ku buli ggombolola kiyambeko mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka obweyongera buli lukya. Mu nteekateeka eno buli ggombolola egenda kuweebwa abasirikale 18 embwa ezikonga olususaako n'ebirala ebikozesebwa mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba atubuulidde nti kino bakikoze okunyweza ebyokwerinda mu buli kasonda k'eggwanga nabyo katubifune mu bujjuvu. N'omwala babiri
mulala yali yekendesa kutumulema akendera kumudiro batemana line. Mu mwaka gwa 2019 ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka byabuna eggwanga lyonna omwali obunyasi obutemu n'abatamanya ŋŋamba okulumbagana nga poliisi entonotono ne basikolako obulabe. Obubi emmengo babaddeyo emikolo amadda ne tudda nga twagala kudda ewaka abaana ne batusalako awo n'ejjambiya ne tusobola okuba nga tubawa ebyaffe bye tulina. Ng'ategedde bino omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayita yali adumira poliisi mu kaseera ako Martin Okoth Ochola n'amulagira okutondawo ebitebe bya poliisi ku buli ggombolola ya Uganda ateekeko abasirikale abatakka wansi wa 20, pikipiki, embwa ezikonga olusu ko n'ebirala kiyambeko okulwanyisa ekyali kirumbye eggwanga. Kyokka newankubadde ekirowoozo kyalabikanga eky'omugaso mpaawo nsimbi zaateekebwa ku bbali okutuukiriza kino okuva olwo ne kiteekebwa mu kabada okutuusa omwaka guno. Kati olunaku lwaleero omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba atubulidde nti buli kyetaagisa kiwedde okulaba ng'ekiragiro kya pulezidenti kye yawa kumpi emyaka 5 emabega kituukirizibwa. Modo eno eya sub-county policing model yatuweebwa. Bino byonna babireese lwa protest vote ne tebigenda tutiisa ku luno buli omu oli olina omumira ensanafu. Tufe twatandise tumobilizinga abantu tubasomesa kyakola, twatandise mugu ku mugu, nyumba ku nyumba. Fe Museveni alina okgenda, mbabuulira Museveni alina okgenda. Kyova olaba abantu ne kalendasi kuliko protest vote oli abuuza kitegeeza ki? Akalulu ak'okwenunula mu mbeera yonna. Si byebiri nti mumaze okulonda mudde waka mwebake. Si byebiri nti ate munnange kaninde gundi emupya nkuumire. Ne mupite tugenda kumufaako Munnayuganda oba wa taxi oba waki. Nti Masaka Kyagulanyi awangudde. Mukakwateko byabaka masulawa. Protest vote. Kalenda nga siziraba nja kalendasi. Njagala kalendasi bino byetuli mu sibya kusaaga. Twaga kukyusa nsi yaffe tukoyo tufuganga abambula. Museveni bali eyo bepanka bwepansi. Kalendasi njagala kalendasi tuzigabe do to do ali eshema tujja zikuweereza. Abantu wadde kalendasi za protest vote za president banange mwebale nnyo mwebale dda kalenda twazigabye era tukyazigaba. Abantu baagala nkyukakyuka nenga Muzeeyi Kamula lyono yafudde. Muzeeyi Kamula lyono Muzeeyi Munastruggle yali awangalira mu America nenga wa diaspora tugira muziika awo bama side z'ekyabakuza ku lw'omukaaga. Temwerabira nsonga eyo naye nga kalenda za president twebaza abazituwadde situzigabye tugenda tambula do to do ewatali kutya protest vote. Abantu tusobola basomeseza ku radio Museveni yaziwamba. Abantu balumbe ewaka oba batukola ki oba batukola ki. Protest vote egoba okutya. Protest vote egoba buli mbeera. So this time around tugenda kubeera steady. Omukyala ng'oyo n'omusanga ali wakaawe n'omubuulira protest vote kye tuliko. Nemwe musaagana mu miransanafu. Omwami oyo n'omusanga n'omubuulira protest vote. Protest vote etwala ani? Museveni. Abatyo kyogera Museveni. Protest vote etwala ki? Museveni. Protest vote etwala ki? Museveni. Tewali mulala. Era temutya kino kiri mu ssemateeka wa ggwanga. Kino kiri mu ssemateeka. Kubanga tukoye obufuzi abantu babasibye bali mu makomera, abantu batulugunyiziddwa, abantu bali bubi. Seggirinya omusajja atuuka n'agamba Dr. Nico nkwegayiridde kuba ebitundu byange ebyekyama. Ne bw'otuulira ebitundu bya Seggirinya ebyekyama okaaba amaziga ayatandagire Farida. Ebitundu bya Seggirinya noga Mukama ddala nga Seggi waffe lwaki bamuyisa bwe batyo. Abasajja baatulugunya Seggirinya n'omulambo gw'empuuga 5 n'ayagala okugulabisa. N'agala okugulabisa
Shamira Kamusu ankutumiddeko naagala okulabisa abaana nabalabye ba Olivia Katende wane UAE nga bakola omulimu kwaniriza mukulembeze Munnayuganda saagala agalamidde saagala akolese eki agalamidde emisindaalo tubeera najjo kati guno omusindaalo gwe gulina okutambuza message eri buli Munnayuganda twagala change gwali eyo nti bino byakusaagamu nedda kati twagala Museveni genda generation yeno egambe nti Museveni baamutwala nange ntambuleko ng'omuzira bagaba abasajja abo be batwala Museveni talina maanyi byakulwanyisa bye bateekawo amaanyi gali mu bantu ebibadde Kenya abe Kenya kye baakola naffe tukisobola President Kyagulanyi ng'akyali mulamu mwino musobola okununula eggwanga lino kale abwe muneetiisa tetujja bikola kati nfunye abaana tutambula ku ground oli n'agamba ne kalenda sijja zimuwa olumala ng'olinda biri eri agenze tanagenda abantu bali mu nnyumba babatiisa bawamba abantu abamu bakyali makomera kati bwe muddayo ne mubasomesa ne mbagamba ku mulundi guno ABCD ne kalenda eyo gifune ekubeerera ekijjukizo buli lw'ozuukuka ebirala bye tubagamba saagala byogerera wano saagala mbamanyi bambega bali wano bambega ba Museveni bali wano naye tubagamba tetugenda kujjako kigere Museveni ayina okgenda ne bonaaleeta amagye ne bokola kitukooye ekimala saa olaba bateeka ku mbeera saa olaba atuuka mu kibuga ne bayungula yasinga okutya ekivulu anaye mwe kana akalu ke tugendamu tubagamba bira bright naye tewali atuwadde calendars twogerera bwereere abantu biki naye ffe tujja kuddayo Mukama anaasasa tujja bagamba ekijjukizo tewali ne mwebeereremu tunule eggwanga lyaffe ate kyembasaba mwenna right now temutya kubira maama wo mu kyalo omugambe maama kiri kiti eyo nigina abafamire protest vote osobola n'okunkubira n'ogamba Katongole naye abantu bange ku kyalo eyo bakuŋŋaanye lumbe n'engwawo gwe totya oba waliwo poliisi oba waliwo DPC bwe mpita ompa omuzindaalo mbewo nga tabbidde ne kalenda nzibawe nkugambye tutandikira ku kyalo kyo totuula ku ssimu kulindirira bulindirizi osokwera nga gosa okyusa abantu b'oku kyalo kyo waliyo nnyimbe buno bu birthday bakuŋŋaanye buli wamu beera Kyagulanye buli wamu kubanga eggwanga lyaffe abantu bagenda ziikula amalaalo gammwe bagenda kuziikula amalaalo gaffe bagenda ate ezo zenkuwadde Aisha Nasali inwa kalenda zompadde maama abantu amalaalo bagenda gaziikula batandika dda muwulira abasajja ebyo M23 baagala bireeta wano Uganda bano abasajja batandise bazimba makanda ogenda tuuka nga tokyasobola kubeera wano nga tosobola abasajja